mutima buluma nesanyu tofuna ngamanyi gabula nesubi tolaba gwe mugambe nti wano tata we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wonya. From the moment Jawanonda on Padebe Dunjera on Twala Wanunjate. From the moment Janawe Watant, Ebiang Arabia Chuga, Katindi Mwana Mami. Onkole David Unjanai, Monkole David Unjanat, Onkole David Unjana Kutendanga. Onkole David Unjanitagambika, I will praise you all my life. Bagambia dance for Jesus, so Jesus, Jesus for Jesus. See my way that dance for Jesus. Jesus, Jesus for Jesus. All right, thank you so very much. Stay ayiwa musai byatabu nnyo. Uno kunsidali. Mbidekere mukama. Ko mawulire. Osobola okubeera ngoyina emirembe gya Kristo. Obeera wera n'olabika obulungi. Ekyo kya bulijjo naawe. Mwagala kuganya obasajja ba mu media. Bogerako wa. Bogerako. Media kwe balagane batandika tulaalasa. Bamanyi mwe muli basere. Omwami wabanga gyali era omwami abeerayo wange. Kakati mu media atali president Yoweri Kaguta Museveni nti addressing a nation ku media abakolako kyo wange. Oli awuliranga kyambeera kiri okay omuntu okubanga asobola okwogera ku mwami we buli omu ayagala bw'ayagadde okitegeera naye nga it is okay not to, it's okay to. So for me, no thank you. Njogera naye gyaba. Oli nagala okujja mu kivu nagamba kangene mu kivu kya Gabie Ntaate tomanya waluna introducing abazadde be ku stage n'omwami ajja muleeterawo ku stage amutulage mujjenga munoonya Yesu kubanga wona bozze kunoonya mwami you will be very disappointed. Twaliko n'omukulu gwe bayitala Neke nagamba nti Gabie Ntaate oyo ebintu bitabitegeeza. No thank you. Afaaki naawe omukulu oyo. No thank you. No thank you. Gospel music ali mukumuzabuza mabega. No thank you. No thank you. Kagambo kiko mugamba kwesonyiwa akuleke. No thank you. So kutwogere ku kivulu kiriyo dikiriwa. Ekivulu kiriyo nga 17 May 2024 waneeno ku Sheraton Hotel tugenda kubeera ku tickets mitwalo 3 ne milioni 3 table naye bambi kye batabanyonyodde nti emitwalo 3 gakuteeka ku table eyo ye VIP ticket yo ekutuuza ku table bambi era buli amanyi nti ogenda kubeera ng'osasudde emitwalo 3 bambi ogenda beera ku table era ogenda kulyo ate njagala nange kubeera ku table nange njagala ku table nsobola okuva ndowooza ku stage nengenda nentulako ku table kubanga ebyokulya bye nalabye bateeka kuli nyinza okuba nga nabyo njagala obbirya. Sikiriza n'ogamba kanteekeo ekivulu mu budde buno. Mukama yanteekateeka n'atugamba kati keekadde era ne tukola show concert. Kyekivu kyekisoose ku pressure mubanja kuba hit bannange ate namwe mugifuula hit partly mukama yakitandika mwe ne mukizingako. Tugambe nti music yakusingira amawulire. Buweereza, this is not music. Abangoberera bamanya I do more than just music. I evangelize the gospel of the Lord. So it's buweereza really the ministry and my calling. Nga ogolaba kati osobola oli ayinza okugamba nti kale nange kanve mawulire ngende mbeere nga Gabie. Buli omu tebamuyitira kubeera nga nze.
waliwo abalina calling nga mawulire ago ye calling eyo nga bwogavaamu gakyuka so nze kiri kyena soso okwogera nti buli omu abeere contented wa mukama wamutadde olumu twevuma nnyo kye tulina ne twerabira nti ate kyekyo mukama kyakoze ki kyatodde n'olulunkana ate n'ogwa mu kizibu so one thing I believe is that the Lord will bless you where he will bless you when he will bless you there we kasita obeera nti weesiga mukama ngamba munange mukama nkeera ku makya nga gwe wange nzibya obudde nga gwe wange manya nti wooli kubo bukubu era gyakutwala manyiyo naye nga akaseera ako awo wooli w'oteekeddwa okubeera abasinga basigala mu buweereza obwo nga n'asigaza n'omulimu gwakola lwaki tewasigaza mawulire neera nga woweereza mukama yakitunulamu nga tekijja kusoboka nga nnyinza okuba ekimu nja kifiirwa n'asalawo nkoleko kimu olina ebizibu byewafunyako mu mawulire byewejjusa n'ogamba ki lwaki nayingira mu mawulire mu mawulire nno nze nga nali bulungi nali happe kuba nakola emikwano mingi ate emikwano emingi gye nakola yemmwe kati mwe abali waneeno most of you here are there because I was with you so kati munange ekyo sandi kifunye singa saali mu mawulire wakoleranga olugambo watuukako sometime omuyimbi noba intimidated nga olina story gy'okoze n'ogamba banaye ntya n'okutambula era nawe lwokola ekyo kimanyi sisobola kutya kutambula naye waliwo okolera story n'ogamba bambi polisi producer nakuwa omuntu nga gwakuwa mukwano gwo naye ng'olina omwogerako ate ffe producer yali takuwa wuuyo yali tatuwa nnyo bintu byakubera nga tetuvumaganya abantu twali okay ku kivu kyo tusoboleyo ko surprise artist maybe okuva e Bulaaya nakyo kisoboka kiyinza obutasoboka kiyinza okusoboka nga mukama bwateese bwe kinajja bw'anaabaawo omanyi nabo si bangu bakufuna bizibu mu dynamics nyingi ez'okufollowinga naye bwe kinaabaawo yes nze nsinga okusanyuka nga mulaba wali nange nja kuvaayo nga sinaba nakutuusa nfulumenta nikola okuzina amazina ga guest artist nga tunaatera okumayiza abantu bakufollowinga batya ku social media platform andizo my social media platforms are Gabie Ntaate. Gabie is Gabie, then Ntaate, Ntaate. Facebook is Gabie Ntaate. Instagram is Gabie Ntaate. YouTube is Ntaate. Twitter is Gabie Ntaate. Yes. Ekisemberayo ddala lwaki abayimbi ba gospel tubalaba ku bivulu by'abayimbi ba secular naye temukiza abayimbi ba secular kuyimba ku bivulu byo tegamba nti tebabakkiriza naye nga bw'omanyi ekintu kya mukama si kyekyo the mainstream is very free but when it comes to Christ gwenga naawe olina oba tugamba olina omukyala I'm speculating please forgive me if I'm wrong olina omukyala airusi waaba nga sitali munnyo mu mukama alina ennyambala gy'aba ayambala naye nga lwaki tomukkiriza ajambale ng'agenda mu kanisa God is sovereign kiringa abazadde fena tulina abazadde abaana ebintu byemubulaba bekola ku social media tebabikolera wa abazadde baabwe olw'okubanga omuzadde asukkuluma ku mwana oyo okitegeera so bw'aba agenda omuzadde n'omulaba nga akubyemu kisharia omulaba akubyemu kikaftan because ekitiibwa kiweebwa we kigwana so emirundi egisinga aba mainstream they are free to do whatever they want era nawe olina wootuuka mu nju ewo n'okola buli kyoyagala naye ate nga wootuuka awali certain people otandika okibumbako olw'ensonga ekitiibwa ekibeera mu kifo ekyo kiba kirala so no twandisaanye ekitiibwa ekya mukama kiweebwe mukama give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs unto God. Yes. Thank you so much for having me. Nange mbebaza nnyo mwebale nnyo mwawagira kuviira ddala ku very start ku TVs ezimpagidde mwebale nnyo bambi sirina kye nsobola kutoola kubawa wabula okubasabira mukama abampeera omukisa n'abanzigyeko interview osanga wandidduse n'ovaawo naye munange wooli webale nnyo webalire ddala bamanja omwana bamanja waki bamulya nimba omwana nze siri mwana mpulire dadde wange entumbwe ezo gwebaga entumbwe ate entumbwe wezo bw'anaava mu ntumbwe entambuza eki owaayi tima buluma nesanyu tofuna ng'amanyi gabula n'essuubi tolaba gwe mugambe nti wano tatta we waluma mugambe nti wano na wano Yesu wonya from the moment jawanonda ompadde birunjera ontwala wanunjate namukubengano from the moment jana kwepatanti ebyangere byakyuka kati ndi mwana wa mwami onkoledde ebirungi nayimba onkoledde ebirungi natenda onkoledde ebirungi nakutendanga onkoledde ebirungi ebitagamba
Africa, I will praise you all my life. Mbagambye dance for Jesus, so cheza for Yesu. Simawulire dance for Yesu mwe. Cheza for Yesu. All right, thank you so very much. Wow.